neyanziza kyakino okunyanjula obulungi bwotyo ate n'abatendereza Mukama Katonda wammwe mwebale nnyo. Obudde bugenze ate mumanyi siri mukuumi nnyo wa budde. Kaakati katusabe. Omutukuvu Mukama Katonda waffe tukwebaza kubanga okkiriza Mukama. Tujje mu kiseera kino tuwulire obubaka bw'olina eri ekibiina kino. Ate Mukama Katonda waffe omuzindaalo guno mukosefu gujjukize byonna bye bayogedde nagwo okwogera eri ekibiina kino. Ate tutulema kuteeka baganda baffe abatannatwegattako ne bannyinaffe bajjukize bajje batwegatteko tulire wamu ekyokulya eky'omwoyo kubanga tusabe nga tuyita mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bane Mukama waffe yeebazibwe abaleese wano. Nze sitera kwagala kunnanga kubanga manyi ebizibu byange. Mukama yeebale kuba nti kwe muli. Ekyokuyiga kyaffe kikwatagana ku bunnabbi era oba nnaafuna omusomi tujja kusoma ku Bikkulirwa essuula e12 olunyiriri olw'17. Ku Bikkulirwa 12 olunyiriri olw'17 kinjagadde tulowoozeeko aba gwe mutwe gugamba nti olina kifaananyi ki eri obunnabbi? Olina kifaananyi ki eri obunnabbi? Katuwulire olunyiriri olwo ku Bikkulirwa 12 olunyiriri olw'17. Mama Wamala ogenda tusomerako nnyabo oba Sebowa ku Bikkulirwa 12 olunyiriri olw'17. Ekandisome 12:17 agambye ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omu zzadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Weewaawo ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'ezzadde lye abakwata ebiragiro bya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu. Olunyiriri olwo lutuleese ku kirowoozo kye twebuuza nti olina kifaananyi ki eri obunnabbi? Nange nno kyenje nkyusa ekifaananyi. Nze okufaananako n'abantu abalala nawe mmanyi olina ky'olina ku bunnabbi. Nze sitawaana nabwo. Nze nnoonya ennyiriri, Yesu anjagala, nze bwe ntuuka ku bintawaanya ebyo sibiwa budde. Ebyo bizibu sibiwa budde. Kakati waliyo ne baganda bange nnyinza okufunayo omuntu asobola okwogera ye obunnabbi abulowoozaako atya. Obunnabbi obulowoozaako otya? Buli Sebonze ennyabo neyanzizza. obunnabbi buntawaanya era buli lwe mbulaba mpulira nga sijja kubutegeera. Naye ekintu kimu kye nasalawo ne ŋŋamba nze kasita mmanya basics ne manya obubonero bwa Yesu bw'onaatera okujja nga Bayibuli bw'egamba. Bino ebyatoolako ogattako simanyi 7 simanyi toolako mmeka, ebyo byagaanira ddala. Era nange nasalawo kubireka ne ŋŋamba Mukama si bye bigenda okuntwala mu ggulu kasita mbeera nga ndi ready nga nsobola okulaba obubonero obulaga nti Yesu ajja nga nze nkomaawo. Amiina nnyo. Neeyanzizza era neeyanzizza nnyo kubanga obadde mulambulukufu eri ky'oli eri obunnabbi. Era nnyabo nsaba okutegeeza nti toli wekka. Abantu bangi almost oba haafu y'ekyaki bwe tuli
toliweka tokitya. Tugenda okulaba. Katusome n'olunyiriri tuli banaye olowooza ki ku bunnabbi. Olunyiriri olwa Kubikulwa 13, 14 ne 17. Naye kasooka nga tonaba kulusoma tusooke tutunuulire olunyiriri olw'okujjukira tuba okusoma. Agambye ogusota ne gusonguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ebezzadde lye abakwata ebiragiro bya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu. Ebintu bibiri bye biraga nti oli Mukristaayo ow'ekyasa ekisembayo ekyo ekiyindira Kristo omulundi ogwokubiri. Ani abitegedde? Amateeka ga Katonda n'okutegeeza kwa Yesu. Kaakati ebintu bino bitunuulize endowooza gy'oyina eri obunnabbi. Tugambye olunyiriri tulaze ebintu ebyo bibiri: abakwata ebiragiro bya Katonda, abalina n'okutegeeza kwa Yesu. Kati ate okutegeeza kwa Yesu katusooke tukulabe. Kuli mu Kubikulirwa 19:10. Nyaba osomayo Kubikulirwa 19:10. Tulabe okutegeeza kwa Yesu kyekutegeeza. 19:10 lugambye nti nenvunama maaso g'ebigere bye okumusinza. N'aŋŋamba nti laba tokola bw'otyo. Ndi munno era ow'omu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Katonda kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Atugambye okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Kaakati muganda wange mwannyinaze, tugambye ebintu bibiri ebiraga abantu b'enkomerero oba abantu abalindirira Kristo okujja omulundi ogwokubiri: mateeka ga Katonda n'okutegeeza kwa Yesu. Okutegeeza kwa Yesu ye mwoyo w'obunnabbi. Omwoyo w'obunnabbi bye byafaayo eby'omu maaso ebyogera ku nkomerero, kwebyo ebinaabaawo ku nkomerero y'ensi. Bye bigambo ebyawandiikibwa ng'enkomerero tennaba kutuuka naye nga biragibbwa abakkiriza nga newankubadde tennaba kutuuka, nga bijja kubaawo nga okukomawo kwa Kristo kujja oba kubindabinda. Kaakati leero muganda wange ne mwannyinaze, kyusa endowooza gy'olina ku bunnabbi. Era toli wekka, almost n'ekkanisa yonna. Ebiseera bituuse, ebiseera bino obunnabbi tebukyali nnyo nga bwe twabatizibwa ffe. Abali wano abalina ku bukulu ku myaka egiwerako mujja kukkiriziganya nange nti twayiganga Bayibuli ne tuyiga obunnabbi ebitakyaliwo kati. Ate nga Katonda mwesigwa ekyenkanidde awo, sijja kukozesa mugezi kubanga si muntu, naye nti alina plan. Ebigambo bino mujjukire ng'abiwa Yokaana, yamugamba bikkako, ne Danyeriya bikkako, kubanga tebyali bya kiseera kye. Kaakati mbuulira bannyini kiseera ekyo bwe balituuka mu kiseera ekyo era birisigala biri byakubikkako. Byali byakubikkako paka eri ab'ekiseera ekyo, era nga yenjiri erina okusembayo eyo etegeeza omwoyo gw'obunnabbi. Kakati Saturday twalina embaga, sisita mukyala wange yadde afumbirwa. Embaga yabadde Detroit eyo, naye bye nalabye mu kkanisa ekereziya
ne ŋŋamba ddala Mukama yalina ensonga era Katonda wa nsonga. Ne nvaamu nga nze navuddemu seetegeera kubanga bamaze okugatta omugole ne bamugamba genda ku Shrine of Mary and pay homage, genda ku kirumbe kya Bikira Maria couple bagende basinze, basabe emikisa, bakole ekyo byonna bye baagala. Ne basituka nga tubalaba, ne bagenda kyabadde wali mu nsonda, ne batandika okwogera, ne batandika okusaba, ne batandika ne ŋŋamba waawo, Mukama Katonda yawa ekkanisa esembanga ya Seventh-day Adventist okutambuza obubaka bw'abamalayika abasatu. Kigudde tujja kubusoma. Naye kiki ekiri wano nti tetusobodde kubuusa bantu ba Mukama Katonda waffe kubanga tetwakola ki, tetubuulidde bubaka bubabuusa, tebikyaliwo. Bwe njogera bino wennyamire naye nga ozuukuka kukola, tetogamba obubaka bweraliikiriza. Zuukuka owulire Mwoyo ky'agamba eri obulamu bwo. Katusome ekyandika kye tubadde tugambye kubikkulirwa 19 kubikkulirwa 13 17 ne 18. 13, 17, 18. 13 y'essuula. 17 ne 18. Agamba nti era omuntu yenna alema okuyinza okugula newankubadde okutunda wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero, erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. 18 agamba nti awo ewali amagezi alina okutegeera abalirire omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo 666. Okay. Kigudde ogusota ne gugenda okulwana n'ebyazadde ly'omukazi abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu. Naye weewuunye, singa wabaawo kawumpuli kyekirwadde ekijja ne kizinga nga kikwata ebbanga eddene ery'abantu nga tekisosola. Kati singa wabaawo ekintu enjega egwa ne wawonawo abantu 2, abantu abo bavunaanyizibwa okutambuza ebyabagwako. Bannange, ensi bino twali bwe tuti ne tubeera bwe tuti. Kaakati mu butuufu abo be baawonawo 2. Kaakati gwe osomye ekyandikwa kikugambye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda, amateeka ga Yesu, abakwata ebiragiro bya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu. Kati wasigalawo, tosobola kubuulira nti wasigalawo. Kiki by'oyiseemu? Biki ebiraga nti wasigalawo? Bannange, mwasigalawo, twasigalawo ddala. Kale katusigalewo, tusigalewo. Buulira akuliraanye, buulira wonna nti bannange, bino bye byambaako, bino bye nayitamu, mama wange amazzi gamutwala gati, weewale bino. Ebintu ebimu ebibeera mu nsi bituyamba okunnyonnyola ebyanikibwa naye oluusi biba tetukitegedde butegeezi. Abaasigalawo, wasigalawo, olina okukulaga ddala yeegwa yasigalawo, era olina okubuulira abantu biki bye wayitamu era ne weebaza Katonda kubanga wasigalawo. Ensi temanyi nti waliwo okukwata ebiragiro bya Katonda
temanyi nti waliyo omubi. Bino ennyiriri tusoma zino zonna tezitegeera. Oyina okuwa Mwoyo wa Katonda open mind akuyigirize. Kakati weewunye ennyiriri zino z'oba okusembayo ziraga ebiseera eby'enkomerero, naye omuntu nga tazitegeera anaabitegeera atya? Nga tabimanya anaabitegeera atya nti owa kino kye kiseera kye tulimu? Ennyiriri zino zaali zitegeeza kino nti era omuntu yenna aleme okuyinza okugula newankubadde okutunda, wabula oyo amaze okuteekebwako akabonero, erinnya ly'ensolo oba omuwendo gw'erinnya lyayo. Ebiseera bino tukimanyi nti kijja era nga kiri wano naffe. Bwe kiba nga mmotoka baasi ejja ekubye n'eŋŋombe ewulirwa. Naye bwe tunaba nga tetubuulidde bantu bino obunnabbi buno nga tetubabuulidde, ekiseera banaakituukamu bagenda kitegeera. Ffe we twabuulirwa ejjiri olunyi lw'18 luno, awo we wali amagezi. Alina okutegeera, agamba gwe yasigalawo by the way. Talonda. Si byonna nti bituwandiikirwa mu lunyiriri. Bw'agamba alina okutegeera, gw'olina okutegeera Kristo yakuwonya n'akujja mu balala. Ye gwe alina okutegeera abalirire omuwendo gw'ensolo, kubanga gwe muwendo gw'omuntu n'omuwendo gwayo 666. Mujjukire nga tuyiga obunnabbi buno nga batubuulira 666 eno yajja etya, nga batugamba Kabaka Constantine bwe yali ng'asobeddwa ng'alaba eddiini eya Kristo ng'ebadde etawaanya ensi. Mujjukire baalwanagana ng'Abayisirayiri abanaggwanga n'Abayisirayiri banaggwanga, naye nga Katonda yabawanguza abaana ba Isirayiri. Ne bagamba tulina okuyiiya okulaba nga Katonda w'abantu abo tumukubamu ebitulira tumuwangula. Constantine asalawo okukola ki? Okweggyako obuyinza n'abuwa abasuubirwa okuba nti y'eddiini, basobole okuleeta eddiini ewuwe e Roma. Yawa owa Paapa, era Paapa amuwa title Vicarius Filii, Vicarius, the Vicar of God, the Vicar of the Son of God. Ye mwana wa Katonda ku nsi, ye musigire. Ekyo kyekitiibwa Constantine kyagommolola ku Paapa. Kakati ebyo bintu bino tebimanyiddwa. Kati musajja wattu owulira 666 omulembe guno toyinza nagamba omuntu nti gimbalire. Singa batugamba bawa embalira olenze kirina mugaso ki? Katonda alina ensonga. Bw'olaba ebigambo bino ne bakugamba nti ddala ne bw'ogenda no researchinga ku Google n'oteekamu Vicarius Filii, ojja kulaba bajja kikutambuza bakikulage gye kyava, oluvannyuma batandika okulimbalimba. Omuntu bw'azuula ekintu kino gye kiri, owulira nti Mwoyo wa Katonda amulumiriza nti olina ky'obulako okukola. Naye akati omusajja afukamidde mu maaso g'ekifaananyi kya Biikira Maria talina ky'amanyi, tabuuliddwa. Olaba nti nno gwe amanyi ekituufu n'otokola, yagamba ndikuvunaana ggwe. Ffe tulowooza tusinza ne tujja wano buli ku Ssabbiiti ne ku nnaku zino bwe ziti, naye tetukola kyagambibwa, ne tulowooza nti omusango gutuvuddeko. Ate nno we wayingirawo emmundu ya Sitaani ey'okutya, ayayaya, ne gubula asala. Ne tutiira ddala okwogera. Banaye nzize Mwoyo wa Katonda kutujjukiza biki bye tulina okukola, okutujjukiza obukulu bw'obunnabbi, nti obunnabbi ke kamu ku bubonero obukulu obulaga agenda mu ggulu.
n'amateeka ga Katonda. Wow. Banga mensigaze de kamuna. Okay, katweyongereyo. Katonda mukulu nnyo nti yasala amagezi okulaba nti buli mulembe ateekawo obubaka obumu nga tetuyinza kubujjayo naye bw'otunuulira ebyandiikibwa nga biraga obubaka bwawo. Wali okitegedde nti mu endagaano enkadde Katonda yali atuyigiriza kyali. Byonna by'osoma era tulowooza n'okulowooza nti Katonda yakyuka. Bassebo ne bannyabo by'osoma mu ndagaano enkadde tebikyukanga. Katonda ekyo kyali takyukanga. Katonda yakulaga kiki kyali ng'okozesa endagaano enkadde. Buli lw'otunuulira endagaano enkadde byonna by'osangamu ekusomesa Katonda y'ani. Kaakati endagaano empya n'etwanjulira obwakabaka okububeeramu nga twanjulirwa Kristo atugabira obwakabaka obwo. Kaakati ne wabaawo nti okubuzaabuza nakwo kwaliwo abasajja aba mu kiseera kya Reformation. Sitaani ng'amaze okuggyawo amazima ga Katonda alinganga agabuzizaawo batandika okusituka. Eyo naye obubaka bwaliwo nga bwakuzuukuka. Kuzuukuka. Baganda baffe Martin Luther ne bagukola. Buli kiseera kibeera Mukama alina obubaka bwawo. Okudda kwe okusala omusango baganda baffe aba mu kiseera ekya 1849 baali balowooza nti akomawo obubaka bwaliwo kyekiseera ekyokusala omusango. Kaakati tuli mu bubaka obwamalayika abasatu. Eno y'enjiri esembayo, the three angels message. Ye tusanga mu Kubikulwa 14. Katusooke tulaba malayika asooka ali mu Kubikulwa 14 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. 14 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Agambye bw'ati tinendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri y'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango kituuse. Mumusinze oyo yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Weewaawo mutye Katonda. Obubaka obwo butwalira mu bingi bulaga Katonda y'ani. Mutye abantu babadde mu kkanisa ebyo babyetaaga. Mutye Katonda mumusinze kubanga yakola eggulu n'ensi era ng'obutonzi bwe bulabikibwa mu Sabbaato gye yatewaayo emujjukiza ekikulu kye yakola nti yatutonda. Olunnyo olw'okumi essula y'ekumi era gye tulimu tusoma olw'omunaana tulabe owawokubiri. Ne malayika omulala owokubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde Babulooni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Kakati mbuulira omugole omukazi n'omugole omusajja mu butuufu teba kigudde. Tewali yali abagambye nti kigudde kye balimu. Musajja watu ne mukazi watu baagenze ne batandika kufukamira na kusindika ssaala nga basindikira ekyagwa ekiyumba gwe yasigalawo okwata amateeka ga Katonda n'obunnabbi obubuulira ensi bwe kiri kigudde. Ensi tekyalangira kigudde. Tubuulira bubaka bwakulya ne twakuta dda. Kristo bwe twamutegeera nti ebikolwa byaffe tebituyamba, kisa kya Katonda kye kituyamba ne kitusaanyiza eggulu
eri abatukuvu tubeera abatukuvu lwa Kristo twakkuta kyekiseera tuboogere abalala kyekiseera ampeera ekigambo ekirungi kyekiseera tukole ki bwokkuta okola otya naturally bwokkuta ogabirako n'abalala ate mu Bukristaayo si bwe kiri Bukristaayo si bwe kitegedde okukola naye bwokkuta ogabira abalala ennyanja bw'ejja n'eyiwa amazzi n'ejjula ebooga eti kigudde atulaba olwokusatu saawa zaaweddeyo dda malayika owookusatu ali olw'omwenda n'olw'ekkumi tusome ennyabo kine malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'asinza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso bamalayika abatukuvu ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga. Ebigambo bino bya nnaku naye tunuulira abantu ba Katonda tetubagambye malayika ow'omusatu atugambye bino tulina obigamba owookusatu nti malayika owookusatu n'agoberera bali ababiri abaasoose ng'ayogera n'eddoboozi eddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo kakati omuntu bw'anasoma ensolo n'ekifaananyi kyayo nga tomunnyonnyodde mukazi wattu ne musajja wattu agenda kutegeera atya nti ali mu nsolo gy'asinza Mukama yabiteeka mu bunnabbi kati obunnabbi bwabikkulwa kuba nti ekiseera kyabwo ensi eteekeddwa okumanya bino katusome ennyiriri ezisembayo za Kuva 3:11 paka 12 kubikkulirwa 3 kubikkulirwa 3 11 paka 12 agenti njija mangu nyweza ky'olina omuntu yenna aleme okutwala engule yo awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange so talifuluma nate bweru nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga Katonda wange Yerusaalemi ekikka okuva mu ggulu eri Katonda wange n'erinnya lyange erijja. Njija mangu nyweza ky'olina gwe Kyeyune gwe Flora nyweza ky'olina njija mangu ng'ekisa kye tukimanyi omanye ekisa kya Katonda yakikuwadda teri kulonzalonza nyweza ky'olina omuntu yenna aleme okutwala engule yo awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange awangula ndimufuula empagi awangula tambuza obubaka bwa malayika abasatu bw'agamba awangula kitegeeza tejja kuba na mirembe toyinza kuba na mirembe ng'otambuza obubaka bwa malayika abasatu toyinza era ekimu ku nsonga lwaki twagalwa tetulina buzibu kubanga tetulimu abo abawanguzi awangula kati mbulira owangudde ki ng'obuulira bya bikusa bantu kubeera wano owangudde ki nga totegeeza tobuulya kigudde omuntu tamanyi nti ekiyumba kyalimu kigu kyagwa dda tamanyi nti kifu kati ogenda kuwangula ki katusabe omutukuvu Mukama Katonda waffe
tukwebaza mu kiseera nga kino otujjukiza obuvunaanyizibwa. Mukama nno abali wano otusaasire tuleme kunyolwa bunyolwa, wabula tutambuze obubaka obw'ekiseera kyaffe. Mukama bwe bubaka obw'abamalayika abasatu okulaga ensi nti kigudde, ekiyumba kye balimu kigudde, bakifulume era otuyambe ddala mu mwoyo ne mu bigambo tuleme kubeera mu kiyumba ekyo, kubanga omubi alina obukodyo bungi. Bwe tutaabeemu gwe tusobola okubeera mu kyo, naye kikafuuwa ekyo Mukama tumanyira tokitwagaza era tojja kuganya tukibeeremu. Ensonga lwaki oleeta bino byonna ne bijja okuvuga eri amatu gaffe. Otusaasire, tunakuwalire embeera embi, tusanyukire eyo ey'omu maaso entangaavu etulagira okukola kye tulina okukola, okubuulira obubaka obw'ekiseera kyaffe obwa kigudde. Tukwebaza batuyise mu linnya eddungi ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Amiina.